ojje otukuzeeko naye bwajja mbadde nsaba DJ otuweeyo akayimba ka abafirisuuti kayimba ka mwami alina parliament lwekitaawe yani Hildaman obompa yawabira Ssemakuka wange nti yamukubanga olunaku lweyamulaga nti eyita abamemba bange bonna mbalage ebyokugaga tukoze okumala omwaka mulamba. Oyo mwami yalina eyawabira bagamba nti yakuwa naye nga ye yali tayagala mitingi eyo ebeewo kubanga waliwo ensonga ze yali akola twagala kuyitaaniriza amasoko kati yeyasingira eyo najja nabanganyama kanatuukaawo nga baatulina twapangisa okutukuuma mwalimu n'abakulu abalala twalimu nekiso mwalimu security mwalimu ne osi wawantulibanakitalo kubanga security netekako nekagani kubanga kati beyajja bajja nekifuba abagaali kyava saaliyo fetwana twalimu chairman wa Wanrm stage bale iganga kubadde tulina akabaga kano nga tukulisayo speaker wange yabadde mukomera tumukulisayo nga twagala abeere mukumu bitambula byonna kubanga omuntu asiba bulijjo kimu ekibaawo obaddewo ebitutataganya ku stage nga lwatusumbuwa naye byamusibisizza koti yebirimu saagala bigenda wala naye nga akibaddewo leero kwebaza abantu bonna abasabidde take the control. Tegerenga abakozi abalina certificate kulaki ey'omugaso kubanga naye buli omu nga ajja n'agamba jamu omukumu wano weyekitwalisa ekiseera kituufu omuntu agenda n'agula pamiti eyo atwala obudde okufuna pamiti eyo naye abantu badureva ne batufuula ekyokuzanyirako kunasanga naye twabakumakuma kyobolabanga nabagulira emmotoka ezo ngera tugula emmotoka ezo okutayisa eri ya gavumenti era nga ffe twekuŋŋaanya akasente tusobola okukola ebintu Museveni yatuwa olulayini netukuŋŋaanyisa akasente ako nga oloffe etwekumamu kulanga tulabe enkulaakulana etutwala mu maaso era kyokolabanga stage yaffe eri waggulu mu mukono era nga senyumya nga bwenyumya n'abantu bakiraba kubanga emboloka zaffe zigenda paka Mbaale owulira naye tulabye nga yenkulaakulana gye n'abantu esooka ngamba nti banditunuulidde stage yange nga bwe badde etambula kubanga nze stage yakamala ebbanga lya myaka 2018 twakakulemulokosako abaddu bambajjanjaba nabawa insurance yakujjanjaba ebintu ng'ebyo byebandirabiddeko enkulaakulana ku stage obweri ebintu nabawa kubanga byebakolamu si bakakikoba naye bo bebakola ki bebakolamu nga abali ku stage
ziko iwota kwaniriza nawe bali nnyo obugamba waffe bulungi bakumperekeeko buli omwana bekiriwo era ab'ebyokunywa fula obunkazi naye naye siri wano kwogera ku ebyo bibaddewo naye ndi wano okubagamba nti eno ensi mwe tuli tukkirize tugaane nti akola obubi bwolina mukola bulungi era nze nsaba bonna abagoberezi bange bennina ne bembadde nabo n'abagenda oneegattako nze mbasaba ekintu kiri kimu nti byonna ebibaddewo tebibaddewo mu nsobi tukkirize nti byali mu lugendo lwange oyo abikoze yamanyi lwaki abikoze era nze nsaba Mukama Katonda amusonyiwe era simulinako obuzibu n'ekirala kyensaba buli mukulembeze wa takisi ali wano kuba management ngambye bayise bakulembeze mbasaba nti bannaye tulwane nnyo tukole ekyo tuteekeddwa okukola era nsiiba nkibagamba katwale n'omukisa neebaze Pulezidenti Museveni nti yatukoleranga ffe bannatakisi yatukolera n'atuwa wolofeya era wolofeya n'amutuwa buvunaanyizibwa bwaffe okulaakulanya wolofeya eyo Pulezidenti kwe yatuwa abalala bamufunemu kati nsaba buli mukulembeze ali wano asobole okukola ffe kyetusobodde okukola kuba kati ensejja enyimiriddeko wano wensinzira nkolawo nga supiika naye olw'enkulaakulana gye tusobodde okukola nsobodde osinziirawo n'embeera chairman municipality bwentali era ali mu nteekateeka ofuuka chairman owa ddala so mbasaba buli mukulembeze ali wano akkirize omanye ebiseera ebisinga ekisinga otusumbwa mu takisi wegamba nti kati nze nzize bwenaakola ne bangoba nfuniramuwa n'abo abakulonze ne bagamba tunamuleka n'akola ne babibba kati netubeera mu mbeera akulonze naye gwe balonze teri akkiririza munne nze numbadde nsaba buli mukulembeze kunakkirize afiirwe tuddizeko abo abatulonda oba ffe tufiirwa naye tukole kyetuteekeddwa okukola so osaba abakulembeze olufeera tumukwate bulungi tumukulaakulanye Pulezidenti yatwagala n'atuwa buli kimu ekyetaagisa tetumubanja yabanja ku buvunaanyizibwa otuukirize ebyo osobola okulaakulanya bannaffe so kijja kuba kyabwewuusa okubeera mu mbeera eyo n'okuŋŋaanya wolofeya n'olya mulye ne bakukuba emigo ntyo nze mbadde nsaba ogende mu kkomera nga timu Ssentebe Emmanuel chairman municipality Interim committee neebaza ng'obuzibu mbaddemu emabegakaawo mbadde musibe nafudde ekyo ku pulizoni ekawuga naye ng'ensonga ezabaddewo byamifunye mu butaka ekyo naye antusizzaku ekyo nze namusonyiye kuba manye entalo ezitakoma sinnungi era nsaba naye Mukama Katonda mumuyo w'okutegeera n'ow'amagezi naye amanye nti yakoze zikimu neebaza na buli omu ambeereddewo nga ndi mukomere ennaku 16 zimaze neebaza executive zonna za takisi ezikola municipality neebaza abantu kinnoomu neebaza buli omu ambeereddewo neebaza Haruna antaasizza nnyo ng'omuntu yebale tubeerewo nga bannatakisi bannamukono yebale omutima ogwo ala amusasule kyasi olw'omulimu omulungi okutembeeta essiga eddamuzi okulaba nti ligoberera amateeka bulungi ekyo tukyebaza ate era mbasaba nga bannasiteegi eno baba mulwanaganye obusonga bwammwe mubutuulemu ku siteegi yammwe ekifo ky'okwewaabira kubanga omanya nti n'enkya nja kujja nkole ate era benkoleramu be bange mutuule mwetereeze munoonye ensonga ezo eziba zibaleetedde obuzibu ekifo ky'okubeera nga mutondawo
olukonko olunene kuba bw'omala okusiba munno oluusi kibeera kizibu. Yona ajja kusonyiwa naye ate munne oba mukwano gwayinza obutakola ki obutasonyiwa. Ate kwokulwanagana olaba n'abafumbo balwanagana nga balina n'abaki n'abaana naye ensonga bazigonjoola. Oba mukolera wamu muyige obumu n'okugonjoola ensonga zammwe. Nze nno kyembasaba olw'eggulo lw'olwaleero kyobusongasonga obadde ku stage ate nga mubumanyi bwe bw'olumba alina abangi nga gw'olina batono oza kuba tegukusinze bwe bakukuba nawe oba ting'emba bangi ataki kati ate tekikuleetera kutandika mutekwa kutuula mwetereeze. N'olwekyo njagala bategeeza aba stage ya wano timubadde mukulembeza nnyo ti NRM erina beetwalanga ab'enkizo abalala n'etabatwalanga abankizo. Kakati nno njagala kubategeeza nti bw'ojja okukola wano kkirizagaana nti oze kukola mirimu ne banno. Ate olimu abatawagira NRM mu Uganda tetulinamu kigamba nti atawagira NRM takolera ku stage bweti. Ate era tetirimu kigamba nti atabadde wa NRM tasobola kufuuka waki wa NRM. Tekiriiyo. Ffenna bwe tuyingira NRM teri asasula. Oluggi luggule. Ayagala okuyingira NRM tumwaniriza. Ate naye bw'otuuka temu n'ogamba nti anze gifulumye era kibajja okola ki? Naye kiri nti mu kyobuukidde ekyo ekisinga obulungi NRM ya nkizo. Kubanga nze ntera okugamba abantu nti toyinza kuleka afumba ate n'ogenda kwasiga kati biri kuladdi era obifumbe ddi kati tambula ne etokota okusingako etakola ki etatokota. Ate ekirala tera nyeera okugamba abantu omusunyi wa gita n'omujaasi byawukana. Bw'omanyi byamasanyu aye n'oli amanyi biki n'oli amanyi biki biri birala. Kakati ate bw'oba omuzinyi n'ogenda ogwa mu katyabaga k'omuliro ate tokuba nduulu omanya nti gye nalinnye waliyo omuki omuliro. So n'olwekyo ssebo kiyamaani webala omulimu omulungi era nkusaba otekewo empisa ku stage era nkusaba ogatte banna stage eno. Ate era njagala kubagumya nti gavumenti ejja kusigala ng'ebawagira teriyo agenda kubalwanyisa. Era njagala kubagumya nti tebagenda kuddayo kujja kubakwata wano okujjako nga mumenya amaki amateeka. Naye musigale nga mukola emirimu gyammwe era nga muli bagumu awatali kwetya wadde okwekigirira. Kino ekyabaddewo eky'omukisa omulungi kikiri mu kkooti era kijja kumalibwa mu maki mu mateeka. N'olwekyo eyanziza okumpisa olw'eggulo luno Emma weebale kuba musajja muvumu ate na wampisa ate nakuwagira NRM kubanga kikulu stage eno kakasa bukakasa mbu kimani wa NRM ennaku zino ye mulokole Lwemba Peter ekyamani wa NRM awadde takimanyi lero stage ya NRM olwokubanga nti mulokole yalaba nti Hajji Haruna Ssemakula alimu omulamu ate bw'olaba Hajji Ssemakula omanya olaba gavumenti olaba NRM. Mukama abakuume mubeere bulungi. N'ebizibu badriver nammwe mwenna abakolera ku stage eno
mukkirize balamuseeko olweggulo olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya babitali Hajji Haruna Ssemakula. Nze nno olwaleero mbadde nva kuziika nenfuna essimu nti munjagala wano. Munjagala waliwo oba pate oba kuyozayoza Emma, naye kyonna kyekiri ekisookera ddala Emma ne munne we babadde ebyo bya bulijjo, kubanga bwe wabeerawo ensonga mwe mwewaabira. Bwe mumala okwewaabira ng'amateeka gateekwa kukola ki? Kukola oyagala toyagala. So n'olw'ensonga mwami Emma bwe yabaddeyo bannaaye